munangaze nyina ekizibu kimu kale simanyi oba kizibu oba kyankwata bukwasi nti nze simanyi kuyomba simanyi kulwana ng'abasajja abalala bwe babikola nze bwe nfuna ekintu kyonna ekinkyankalanyiza ne bwe mba si kyankalanyira mukyala wange naye bwe mba nfunyeemu kintu ku mulimu ekinkyankalanyiza mba njagala kubeera nzekka. That's me. Mba njagala nenzija nempumula oba nnaku 2 oba 3 nemmanya nti mpumudde ekibadde kinsumbuwa kikendera kyokka. Era okuva lwe najja wano nga aliya twogeddemu ng'abaagalana ensonga ABCD n'agaana okukwatagana nange neŋŋamba kansi empumula era akimanyi wano amanyiwo kuba eno ennyumba yange nyumba yaffe weewaawo nti tugiyite ey'okufaamu naye nze we mpulaningira okuwummulira obulamu bwange bwonna kubanga eno ennyumba nene kweri. So simanyi oba ye yabanyonyodde ebibye naye nga nze sirina buzibu bwonna, obuzibu buli ku Aliya. Aliya namusaba ensonga simanyi nga bwe yazibanyonyodde bwe ziri ekyamazima neetaaga mwana. Simanyi oba Farida temwamugyewa mukazi wattu bwe mbadde ndudde okulaba. Farida ono alina ensonga ze naye. Ensonga ze nga zikwata ku kyate. Farida gwobadde onoonya omwana waffe nga Farida yanoonya munnange nno totawana nakwebuuza mbu Farida nsonga ti nze sina kyenkwagaza sikirina musajja wattu okuggyako ndowooza ono omulamu waatidde kukugamba kuba tuzaabimanyi nina omwana wo munnange. Omwana wange owuwo naye banna kati gwe omuntu ava uvyeri n'agamba nti ngenda kwagala kuzaala mugundi ngenda kwogera bwogezi nti n'oyogera omwana naaba n'okumukugamba nno ofunye omukisa kubanga ntaasa bufumbo bwa mukwano gwange kubanga njagala okikubuulira ebbanga lyemmaze naye okuvanga tukomolabagana nze naawe nali simanyi gy'oli nga mbadde sikwenjererako olw'okujja nga nzonga mpumpakino oba mpakino naye ntaasa bufumbo bwe ne mukyalawo kubanga nawulidde nti ono mukyalawo mukwano gwange tannatuusa kuzaala ate nga gwe weetaaga mwana. Ningamba omwana wange bulijjo nali mugamba abasajja oludi tetuwajja waka wendeeta oli oyo ye kitaawo buli ajja alina 7 kati naye kati nagandi akagere n'omukwano gwange kali nti eddya lyagala ligenda kuwa omwana mutuuse n'okubanga oli asula eri omulala n'asula eri omwana gyali omwana we. Farida ate saagala oyongere kunzijjako saagala kunkyankalanya. Farida kyogamba mbu ogenda kuneeminga buneeminzi nti kati ndi mu bwetaavu olw'okuba njagala mwana muŋŋambe nti otuwa omwana mbu ntaasa obufumbo atali wange kuki? Laba nno olwekaza abasajja nabo ennaku zino mumanyi okwekaza. Kyogamba omuntu ayinza ova eno omukazi nadde mugamba basiba abaana basobola osiba omuntu gwatabeerangako naye. Omwana omukazi aba amanyi kitaawo kati nze omwana owange wuwo lwakubanga nali saagala sumbuwa bufumbo bwonna mukyalawo ningamba omwana wange kanneeberere naye nina obusobozi okumubeezaawo. Abasajja nze omanyi ndi w'abangi abasajja nze okimanyi ndi w'abangi kati tabulwanga kitaawe buli ajja abataata we lwakuba munnange akageri mukwano gwange kanyinyonyodde ne banyinyonnyola ng'ekikukyankalanya mwana ng'ate munnange wazaala ngamba kankuleetera omwana wo tewali kyakkola niŋŋamba era n'omulamu wo konza ate kati ekyamaka enkikotodde tugende batya lindako Farida byoyogera obikakasa mola wankisewo bino Farida byayogera bituufu ensonga twazituddemu dda era omwana kikakasa nti omwana wuwo Aliya bino bituufu
Falida yino mwana wange. Nge tonzizazaamu ebyo tonzizaza mu bintu byenkugambye nina omwana. Kati ate nno ndaba onzizazaamu Falida olina omwana omwana nkugambye gwo gyali. Kitegeeza kati nyina omwana wo. Olina omwana wange. Teweetunuza ng'awuuze mukwano. Nina omwana wo. Bw'obanga owulira nga gwe tomwekakasa. Ngero owulira mundamu gwe tomwekakasa kuba gye nvudde ewange. Naawe n'aliya. Tumumanyi ffenna basatu. Bw'oba owulira nga teweekakasa mwana, ebyuma weebiri. Nga tugenda, nga bamukebera, ng'okakasa. Bw'aba si wuwo, bw'aba wuwo. Kakkana. Kati omanyi mu bulamu, bw'obanga olaba omwana olinganga mubuusabuusa nga tomwekakasa. Tusobola okugenda ku DNA ne bamukebera n'okakasa bulungi Farida kyayogera. Kubanga nze kyemmanyi nti omwana tali mpiki. Wali nga mukuleetera ng'omutwala ku DNA. Aliya. Mulamu nsaba munsonyiwe naye njagala sooka kwogeramu ne Farida nga tuli babiri. Okay? Aliya. Nsaba kwogeramu ne Farida nga tuli babiri. Tewali buzibu. Farida njagala kwogera naawe tufulume mukuwabwe. Ntwala wa? Are you okay? Melissa, I'm not okay. Kati kankubuulire olina okukkakkana okusinziira ku mbeera neebaddewo wadde Faisal afunye omwana oba omwana ayinza okuba nga gyali nga batuwulidde tandika okulowooza kuzaala owulira tandika okulowooza kuzaala kati olowooza bafulumya ebweru bali mu kwogera biki bali mu kwogera biki ddala Melissa n'amaanyi gampeddemu. tegasobola butakuggwa Sisobola kulowoozaako kati. Farida, njagala kufuna bukakafu obusembayo. Farida okakasa omwana wo wange. Kale kyokola tebaite okumanyiira. Ekikulu Farida nze ebyo ebintu byali byakuntamya. Kutuzogerako nga muntu. Nze naawe ani yasooka olutanda. Kitegeeza tewasinze sikutamangako. Naye nze nkugambye ekintu kimu omwana gwo. Lwaki oyagala nnyo ebintu by'okummanyiira ate ofulumya erimu mu bakazi waabo bonna bakimanyi nti omwana wuwo. Ekyo tekindeeta eno bbali. Farida, okimanyi nyina omuntu akakasa nti oyo omwana wo. Genda omuleete. Ate banze sitegeera gwa ntegeerera. Kati genda omuleete. Akakasa nti wuwe. Genda omuleete. Naye naakulema okuleeta gwe. kati nkubuulire okuva n'olwaleero tandika okulowooza ebyokuzaala bino bye mubadde mu pulaani nga byobadde weewanika ng'ogamba musimanyi muwate ensaaki mu mwami sooka obukwasi wabbali tusooke tudde kuzaala olaba omusajja agenda okuyita mu ngalo. Melissa, ekyokuzaala sikigaanye. Wakati wensalawo nti tuzaale omwana. Ddala Faisal anaamwagala. Nga lwaki taamwagale? Olwedda akimanyi alinayo omwana. Nga lwaki taamwagale? Ogwo gubeera musaayi gwe. Guba musaayi gwe naye olwedda eri pressure eba evuddewo. Nga pressure evuddewo etya? Kubanga abatajja mwagala ng'amanyi. Gwe nno nno kankubuulire kati. Okuva n'olwaleero weebereremu. Owulira? Tetugenda kubeerako ekyo bulukedde tugambe ki ky'olina okukola. Twakugambye ddala lowooza kuzaala oli mu biki tandika okwebereramu. Otherwise otuusa okugenda mu rehab nze kankubuulire.
abaana banyabo era dde banyabo munansonyi babannaye ate simanyi nti nina ebizibu byammwe yaleese dda Melissa, no! Melissa. kakkana Melissa. kakkana kakkana Sirina kiraga. Melissa, nsigala nina omwana wange. kakkana Melissa, Faiso alina edda. Teyandinkoze kino. ozzaako ki Yonna gye tuvudde. tokyalina maka Melissa, sirina kiraga. Ngenda kusigalawo. Nalewo n'omwami wange. bino byenkugambye byennyini ogenda kuwulira obulumi bw'omusajja ojja kuva mu kyejo osaale owulira kakkana Melissa, ngenda kubeerawo n'omwami wange. Buli kimu ngenda kigumira. Naye nga ngenda kubeerawo, sigenda kuddayo. kakkana ogoberere pulaani z'omusajja buli lunaku zabadde akugamba aliya omusajja tomunenya guno gusinga gwe omusajja n'alufuula oluyimba buli lukedde nti ayagala mwana ng'oli awo buli ddakiika golowooza kola Melissa, ngenda kubeerawo. beerawo olwanirira omusajja Ngenda kubeerawo, Melissa. naye okyamwirira zinampulira obulumi bungi Nzikiriza Faiso ali mumanyi mulina. Ngenda kubeerawo. kati Farida tukole bwe tuti nze omwana wo siyinza kumala gamukkiriza bwe nti Farida nkumanya embeera zo oli kibaakulo Farida mba nnyina kusooka kugenda mu DNA nenkakasa nti oba oyo omwana wange oba si wange Farida nkumanyi Farida wadde nali nkwagala ntya naye nze nkumanyi ku kigambo basajja walaga wala DNA ekubuzeewo DNA ekubuzeewo ngamba ati teriiyo ate n'omala osanga nga wo ate gugenda kuba musango gujja kuba musango wagambye dde waliwo akakasa nti wo jatuddeyo ono omukyala gw'olabye kiki ky'otalabyeko wano Melissa, nedda. mama mwe kiki wadde mmanyi bamwe mutujje oba mwana wange yabalumi bamwe sina gye mutwala nze kulamusiza nyama kale atona mukyala Faiswali omugole leka yawasadde omugole naye aliyo obirabi sibiriimu bino nze ngezezaako ogwange tutaase obufumbo naye kati bino ebyono mukoka maze mweyitira mukoka naye tetumanyi kyetuzaako aliya Faiswali yawasadde omukazi omulala ng'ekyo temwakiŋŋaana kati nno bannange akagereke mu birabye nti biri bityo
bizze bubi mugira tugende Farida genda ffe katusigale nfanfe wano siyinza kuleka wano kwona omukazi gwolabye ye mwana kyekiriwo tubadde mu kiraasi naye mwana ndaba ng'oli bize nnyo naye omusajja wange sole Manyi omusomesa engeri gyali omupya badde nnoteekayo ebirowoozo byange byonna kubanga ono omusajja ebintu by'asomesezza tewali muntu n'omu yali abitugambeko ebbanga lyemmaze wano. Mwana omuyaaya asomesa naye nze muganda wange sinabitegeera gayagezaako kusomesa naye sigatta boyi nze sinabitegeera Ate otya Prince boyi n'ekirala okimanyi oyo omusomesa nali mulabyeko omulabako era nali mulabyeko ng'asomesa bino bye tubaddemu si bino wamulaba oti katino mwana okimanyi nti manyi nali sikunyumizangako lumu nali ngenze wabanamubiru okukyalayo ewaabwe onodemu bwe mbaseerabidde oyo gayide namulaba banks sikulimba yoyo mwalaali Prince olaba mu nsi abantu bafaanagana kati n'omusajja oyo abadde omusomesa ayinza okuba ayina yamufaanana nga gwe walaba n'ogamba nti no ye munywanyi wange taata wakikopo wobadde awo wosomesereza awo wabaddewo olukuubokuubo naye nga bwezija bwenyingiza taata wasoma ebintu obisomesa nga yabisomako nawe oli buntu bugadde bubadde bwange obwo nyayanguyamu naye ate baba babongo awo osinze awo osinzeewo awo kikyati Prince mwana mbadde n'okubuusabuusa nga muli ŋŋamba nti oba si yeye naye nkakasiza boyi bebu mwana olaba oyo gayaza oluvannyuma oyo amwegaseeko oyo oyo yennyini ye yankwata inuka nankasuka ebweru ojjukira eri gye twali kiboyi kiri kibawunsa ekyansitula boyi bwatyo bwe yali oli mu kusaaga oba mwana ate nkulimba kino toka omusajja yakwata ayinuka boyi yansitula nga bwe walaba oli bwe twali eri mu kibaala lumu boyi bwatyo bwe yankola naye oba abalaka kikati wano era kirabika bya mirimu kubanga juzi nabalaba nga bava mu ofiisi ya boss era bandibanga nawo tebaliko kya mulimu yali ne musomesa mu ofiisi ya boss. nina akantu kenengedde nga kayinza okunkolera nganze okuvala bampadde nti nze musomesa kakati njagala bano abadde abaana abapya abajja buli ajja sooke munyigemu ogwataaba n'enkumi zange gumu bbiri kakati ogumu ebbiri ogwo nga gwange gugira kuba no biri bye babatuma empapula zero simanye ndagamuntu kafe kalanduko yena bongerako ogumu mmeka ogumu ebbiri nezijja okwa registration nezisa mu kooti awo ezo ziba zange kati awo abase bulungi chovola bansigenda kuva ku lusegere ate tova ku lusegere nga bakwate office namba ile kali yafu babiri naye ku kyemmanyi mwana yonna tewali anzijjukira naye bwe omanyi kyengenda okukola mbadde n'endowooza egamba sigenda kukomawo wano naye kati ate nfunye endala boyi ngenda sigala wano mbaabale bano ba boyi kiki kuba mwana nkubuulire banswaliza mu maaso ga ddemu wange mwana mbimanyi kuba engeri gyonnyonnyoddemu yinuka gye bakko oyinza butaswala naye bro tunaaba tubigatta naye boyi wange bandabiza